Amanya nze John Bosco Tebandeke, nze chairman w'Eggombolola y'e Kakiri. Kikwasa ensonyi ti olwaleero mbadde nnambula ku ntobazi y'amayanja n'ensanga nga abantu balimidde olutobazi wonna. Nsanzeemu kasooli akuze, nsanzeemu ebijanjaalo, nsanzeemu muwogo, nsanzeemu ebitooke. Ngenda kusaba abantu abalimira mu lutobazi olwo bakikomye bunnambiro, kubanga tetwagala kudda mu kyaliwo 2018. Abantu bafiirwa ebyabwe, abantu bafiirwa obulamu, abaana okusoma ne kubeera nga kutaataganyiziddwa. Twali ku bunkenke nga ffe abakulembeze. So ebyali awo tetwagala kubiddamu, kubanga buli muntu yenna amanyi obulungi bw'entobazi. Abalimi bano abayingira mu mugga ogwo nze nali ndowooza nti kye baalabako baayiga. Ekisooka omugga gwatta abantu, ekyokubiri gwataala ebirime byabwe byonna. Enjawulo eriwo nti guddawo, n'ebyaliwo bisobola okuddawo, kubanga bino ebyobulimi bye balimiramu tebiremesa mazzi kutambula. Naye kandibadde kabonero akalaga abantu nti ekyo kye baali bakola kyali kikyamu. Kyakwennyamira nnyo bwe nfuna amawulire kati nti waliwo abazzeemu okwonoona obutonde bw'ensi. Kyakwennyamira nnyo nti waliwo abaagala okwefuula nti mayanja waabwe. Kuba leka nkubuulire, mu mateeka, mu ntegeera ne mu buwangwa, buli kye bayita olutobazi teruliiko nnyinirwo. Era omuntu bw'aba akoze olukujjukujju n'afuna ekyapa nga kiri mu lutobazi, ekyo tuyinza okugaa nti kale naye ate by'aba akoleramu alina okusooka okufuna amateeka n'olukusa, kubanga si buli kintu tikikolebwa mu lutobazi. Olutobazi lw'abantu bonna. Download the app on App Store or Google Play Store now. Vision Digital Experience, the future of media.